Hello, yes, yebazi bebamekwano mugamba mutya mugyebaleko. How are you? Namaste, everybody. How are you doing? How is life? How is everything going? Yeah. You know, there are things that we see as small, but they can impact on somebody's life. They can make a difference on somebody's life. Waliwo ebintu bye tubuusa amaaso naye nga bisobola okubaako kye byongera ku muntu, okugeza obuntu obutono nnyo bwe tunyooma bwongera ku muntu oba busobola okukyusa olunaku lw'omuntu oluba lwatandise nga luli. Kangezese bwe mba njogedde mu luzungu wabawo obugambo buno obwogera obugamba nti how are you? How are you doing? How is your day going? Bitambula bitya? Bigenda bitya? Obuntu ng'obwo obutonotono kitegeera mukwano, things that are small that you tend to say, oh my God, what? Okitegeera nga butono nnyo naye busobola okuimpactinga ku bulamu bw'omuntu, busobola okubaako kibwongerako, busobola okubaako we bussa someone, we mumussa. Omuntu ayinza okubaaza okusenga tawulira bulungi mu lunaku naye kasita omubuuza nomugamba wasuza otya mukwano, si munno tagenda tekina kale nkiyite nti tekikugjaako yadde olugoye oba nekikuweewala nekikwambula, tekikutwala yadde eddakiika emu, actually bubeera na mu seconds okwatula ekigambo nti how are you? How are you doing? How is your day going? How do you feel? Ebintu ng'ebyo ebiseera ebisinga oli agenda kubuuza ombuuzo oyala kumpa byakulya ombuuzo nedda. Bino ebintu buntu bulinga busiika attention y'omuntu nibwaba nga tagenda kuba open gy'oli n'aba open. Nibwaba omuntu adde agenda kubba naye kazibu mwange yambuzaako ku makya, she greeted me, I don't see that I have to do this. Yeah. N'okyusaamu ku mbeera, n'okyusaamu ku characters, okitegeera munnange, n'okyusaamu lwakuba nti omuntu akozeyo akantu akola ki? Akaku smilings, akuleetera smile ku face. Things that we see as small can create an impact in someone's life. However much you see it can make a difference. It doesn't matter if you know somebody or if you don't know them or you know them, it doesn't matter. Doing small things to someone can make their life better. How do you feel if somebody approaches you in a way, let me say, like someone comes and it barges into you? They don't say anything, but they want some information from you, but they never said anything like that can draw your attention to them. Like, hi, good morning, how are you doing? I would like to ask you something, please. Would you mind? Do you have some time to spare? Then the person would say, yes, I do. Please go on. Nakubuuza, nakugamba, okay mukwano, mbadde nina kyenjagala. Nazzeeko wano ku muliraano guno, nazzeeko wano mu kitundu naye mbadde njagala kumanya ki ekitambula wano. Munnange gye mbadde eyo tutebadde bulungi, nasenguse naye nzija eno naye njagala ombuulire ki ekitambula mu society. Someone can be open. Nagamba mukwano, wano wozze bali b'abantu, wano wozze chairman takola ku lwakubiri, no. Era bw'oba olina kikusumbwa chairman ku lwokubiri tolinnyayo ewuwe kubanga abeera mu bbaala. You understand? Okitegeera kye njogerako. Obuntu obutono watandise obuuzizza omuntu oyo, kati mu kumubuuza yafunye kye bayita mindset. Mind nebeera set nga is willing to listen to you. Anasikia? Omuntu n'akuwa attention just because of the little you started with, greeting. Greeting is an impact.
that can silence something. You know me, at the work where I work, I am sometimes approached by certain groups of people. These people could just come and barge into you, and they start straight away on the point. And it's, oh my God. Then what can I say? What should I respond? Eh? And there are these ones that they come with a smile. Hi, how are you? Would you mind, please? Of course. Njagala kubuuzaako kintu bwekiti. Omanyi wekiri? Of course ukimanyi. Okay. Nti dda wano kola bwoti. Kakati ombuuzizza, ompadde smile, now ofunye kiweetaaga. You received what you wanted from me just because of the little you started with. Greeting. So guys, things that we see small do an impact in today's life. However small, according to you, I don't bother, I don't care, I don't know them, I don't know you, why should I greet you? Oh, who told you that to greet somebody you have to know them? No, that's not how it is. Greeting is different, it is worldwide. Those are the manners we were taught when we were still kids. Those are the things that our grand been telling us to do. You should not just pass somebody. However stressful you are, greeting is different, by the way. It is different. Okay? I love you guys, I always do. But please, take this as serious. I love you so much. Take care. I hope to continue with everything. All right. Ciao, ciao. Bye.